sanyusa okubalaba wadde muzze mu kibi tebakyantu tusanyusa okubalaba naye mwebale kujja kutubeererawo mu mukolo ogw'okutwaza maama wange okumuziika. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebigambo ngenda kwogera bitono olw'ensonga nti obudde twalatuukiriza obudde obw'essaawa 10 bwe tweyamye bwetunaayogera ffenna. Ngenda kwogerera bato bange bano nti bampadde omukisa njogereko eri abantu ebya bigambo byange bengenda okwogera era bye bantumye. Bassebo ne bannyabo sootula ddala okwebaza abantu b'emutungo Kitiko Kigo. Munkoze bulungi nnyo nnyo era nkakasiza nti ndi mutuuze ate ndi mutaka. Neebaza bakigudde waani mukoze emirimu mwebale nnyo mukyali baana bato. Nyongera okubasabira nti mugende mu maaso n'emirimu gyammwe. Neebaza omukulu Mukojjumba Luba Wagaligaweesa taata ofanga ebintu ebirala notafa mukono mugabi. Weebale nnyo weebalire ddala. Ntuusa okwogera ku maama wange. Maama wange ono abadde mukyala muzira kati ye mugenzi. Ffenna ebintu byonna bye tukoze mu nsi muno tutambulidde ku mukono gwa maama waffe. Maama waffe abadde muzaŋŋanda. Akoze ebintu bingi nnyo. Nze mu bulamu bwange siweererangako mwana. Maama wange aweeredde abazzukulu bonna n'abasomesa nga sitaddeeyo wadde siringi 10. Maama weebake mirembe. Baana bange babandikira bato. Maama wange n'abalabirira nakati abazzukulu be bafudde afunye abazzukuluza. Maama wumula mirembe naye tofudde. Omubiri gwo gwe gufudde naye omwoyo gwo tegunnafa mulamu. Neebaza abantu b'e Ssebobbo mwenna bawulidde omulanga gwa maama wange nti yafudde. Ne musobola okubeerawo ne musobola okukola emirimu gyonna egyetaagisa amazzi na buli kintu kyonna okulongosa wagenda okugalamizibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abantu b'emukono abafumbi abakwaya abavudde emukono. Neebaza bazzukulu ba Wamala. Neebaza taata Muwonge. Neebaza bonna bekikwatako ba Board of Governors bonna abakoze emirimu ababadde mu kuteekateeka entambula bwe zigenda okutambula, abantu be bagenda okulya, abantu be bagenda okutuula. Naye temukomanga okwo wabangawo ekintu ekirala mujjanga. Bassebo ne bannyabo sijja kwogera bigambo bingi nnyo ku lwa mukadde wange bwe tugenda okugalamiza olwaleero. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe atebenkere emirembe n'emirembe. Maama onkoze bulungi, otukoze bulungi ffe abaana b'ozaala n'abantu b'ekyalo bonna. Enderezebwenga agulumizibwenga amawanga gonna gamusinze. Amanya gange Musa Mutagwa mutabani wa Basi Mutagwa muzzukulu wa Mugerwa Sulaiti muzzukulu wa Balironda muzzukulu wa Muzigo muzzukulu wa Mulyanga muzzukulu wa Wanji muzzukulu wa Kasamitala Kontiko. Tusibuka kanna bulemu. Family eyo gyenkulembera eva mu Ssaabakabona Jumba Luba Wagaligaweesa. Olunaku olwaleero
tuli mu kukungubaga ku lwa jjajjaffe eyasobodde otuva ku maaso. Era lwe lunaku olwaleero lwensoose okulaba nga maama wange senga kulannama nga tali mu kuseka, kubanga obudde bwe obusinga atera okugamba nti kwata vidiyo nnyabo. Olunaku olwaleero nnyabo Katonda amututte. Akagambako oba obadde nga tokakootinga abadde ategeeza oyo teba nnyabo mulala. Naye tukusaasira nga ffe bazzukulu ba Kasamitala, ate be wasiima mu bangi, n'osalawo obeere nga otufumbira ate era n'otuzaalira abaana ate abalungi okufa obufi. Engalo z'abaana abo ate nga kkiriza kigaane naffe famire ogirabe etukula tuli balungi. Ona dadi kwata vidiyo yenna alina waali ng'alowooza nti senga kulannama lwaki ali eno, ssebo naffe tuyimiridde era bw'oba otutunuddeko tetuzannya. walayi n'olw'ensonga eyo ali lwedde oli waddemba okuyita eno, naddala abo abalowooza nti obufumbo buganye, ffe tulina omukwano. Okitegedde? N'olw'ensonga eyo mubeere nga mukimanyi, munoonyereze ku bazzukulu ba Kasamitala, mweyagale. Ekisookera ddala ffe obuwangwa n'ennono twabutegeera. Era nze nabagamba nti ebbanga ddene nga njamba wa sipiiki zange mwandabako mu kibuga firiweeri ewasinga wonna Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligawesa mbeera naye mukadde wange ow'ekitiibwa. Obuwangwa n'ennono mubutegeere mufune emirembe. I repeat, obuwangwa n'ennono mubutegeere mufune emirembe, kubanga obwo bwe busibuka wano mu nsi yammwe. Nabagamba nti amagezi amasome tegasobola singa mazaale. Iveni nfunga aga amasome tugatambulirako olw'okutambuza obulamu bw'ensi eno. Abitegedde ojja bitegeere byange bwe bityo bwe biba. Akitegedde onannyonnyola munne enkya. N'olw'ensonga eyo mbakuutira okubasaba tunywerere ku buwangwa n'ennono. Bwe munaanoonyereza abasajja ababannyonnyola ebigambo kwe munywerera ne muzuula amaanyi ago gye bagadde okubannyonnyola mu bitegeere, mujja kutereera mu layini.